nga kaweefube okugoba batembeeyi ku nguudo akyagenda maaso. Abasirikale b'ekitongole kya KCCA bakedde kubawa bintu by'abatembeeyi ku paaka enkadde nga bagamba nti bano be bajemera ekiragiro kya minisita wa Kampala Bet Olive Namisango Kamya. Abatembeeyi abalabiddwako nga balinga abasobeddwa ekane mu kibira bagamba nti si musango gwabwe okudda ku nguudo kubanga Pulezidenti Museveni ne bannabyabufuzi abalala be babakomyawo ku nguudo mu biseera by'okulonda nga kale tekibeera kya bwenkanya okubayisa nga abamenyi b'amateeka. Byo byeyita nti bumenyi bw'amateeka. Bwe ntunuulira mu kalulu kano akaweddako bwa Pulezidenti, abantu bano mu ntandikwa yo kampeyini tebaaliwo. Naye kampeyini bwe zaatandika abantu badda ku nguudo ne batandika okukola emirimu ne boogera ebizibu byabwe eri Pulezidenti era ne babaleka bakole. Kati akalulu kawedde sawa yakola abantu olubamenyi b'amateeka. Abatembeeyi era beekokodde bannabyabufuzi ababakozesa okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe mu biseera by'okulonda nga bwe bamaliriza babayisa ng'ekyonziira. Baleme kuleka nsobi nga balina kye baagala ku muntu wa bulijjo. Ensobi ezo oba ku ssaawa ya kulonda oba si ssaawa ya kulonda balaga abantu ki kye bateekwa okukola ne kye batateekwa kukola. Omuntu wa bulijjo alinga mwana muto. Alabirirwa bulabirirwa nga bw'obeera mu maka ga kitaawo. Yadde nga minisita wa Kampala Bet Kamya yalagira abatembeeyi okuva ku nguudo, bo bagamba nti tebalina kifo kya nkalakkalira kyabaweebwa kukakalabiza mu mirimu gyabwe. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.